Ng'ebula ennaku 8 bannakawempe North bakira obubokisi okulonda omubaka anadda mu kifo ekyalimu omugenzi Muhammad Ssejjirenya abeesimbyewo bakyatalaga nga bagenda banoonya obululu. Akwatidde ekibiina kya NRM Bendera Hajjati Farida Nambe leero asibye atalaga bitundu by'e Komamboga ng'agenda akuyega abaayo ng'atandikidde Kanyanya n'atalaga ebitundu okuli Kyanja, Kwata, Kirugwala wamu n'ebirala ng'ono obwedda ava Njukunju ng'agenda asaba akalulu. Bakira buli gyatuuka ng'alambululira abaayo by'agenda okubakolera singa bamusindika mu Paalamenti ng'omubaka waabwe ng'agamba nti alina obusobozi okubasakira kubeewa Pulezidenti Museveni takonkona. Agamba nti ensonga y'omusolo gw'amayumba waakugikolako ng'ayogera n'abo abakwatibwako nga ne kasasiro yamaamira buli wamu waakufuuka lufumo mu bitundu ebyo. Hajjati Nambe ayogedde ku bbula ly'amazzi mu bitundu eby'e Komamboga wamu n'ebirala n'enguudo embi era n'akakasa abaayo ng'agamba nti obwo busonga butono nnyo singa banaamulonda. Enguudo nga wano Kisamba Road tulabye Clinic Road zeetaaga okukolwa. Ezimu zaapimwa naye nga tezinnaba kukola kuteekebwako koolaasi nga zeetaaga kusakirwa. Kitegeeza ki? Nti nga nze omubaka waabwe addako ngenda kubeera nga ntandikirawo emirimu egy'amaanyi egy'okukola. Alambuludde ku nteekateeka y'okukyala kwa ssentebe wa NRM era nga ye Pulezidenti afuga kuno Yoweri Kaguta Museveni nguno akukuba enkuŋŋaana bbiri ayogereko ne bannakawempe. Tumusuubira okubeera nti ajja kujja nayo tusabira kalulu okulaba ne ku bazzukulu be abali wano e Kawempe. Tugenda kubeera na meetings bbiri z'emmanyiiko mu North A ne North B. Mwagenda okubeera nti amiitinga banna NRM. Grace Joanita Kalema nga mukulembeze mu kitundu kino alambuludde ku bizibu bye balina omuli ebbula ly'amazzi, enguudo embi n'ebirala byagamba nti bye baagala Hajjati Nambe akoleko. Ekkubo ery'e Komamboga eritwala abalwadde mu ddwaliro Clinic Road eri in a very dilapidated state. Clinic Road eri in a very dilapidated state. Twagala ekolebwe era tusalawo tutume omubaka waffe Nambi Farida tulabe ng'atukolera ekkubo eryo eritambuza abakyala. Ate yakwatidde ekibiina kya Forum for Democratic Change Bendera Sadati Mukiibi amanyiddwa ennyo nga Khalifa Aganaaga asibye atalaga mu luka gw'ekyebando ng'anoonya akalulu ng'ono bakira agenda ayimbiramu abawagizi be wakati mu kubasaba obululu. Agamba nti essira agenda kulissa nnyo kukulaakulanya abavubuka n'okumalawo ebbula ly'emirimu naddala abo abawangaalira mu ghetto era nga wakuyambako n'okutuusa ebyobujjanjabi ebisookerwako eri abatuuze. Ekisinga okuleetera obwavu bbula lya mirimu mu bavubuka nti abavubuka bandikoleredde bakadde baabwe tebalina abavubuka bo nga tubempawalinga mu bibiina byabwe abavubuka nga tubateerawo training centers ezibayigiriza ebintu bya hand zone okubasikiringa nti omuvubuka asobola okuyiga welding, akuyiga kusala nviiri, asobola okukwata n'essimu ye n'afuuka tiktoka, n'afuuka influencer. Nze Aneti Namatovu ku lwa KSTV Agaleero.